ngenda kubala bwe tutuuka ku myaka gy'olina ng'osala ku myaka gy'olina ng'osala tutandise emyaka 10 emyaka 9 emyaka 7 emyaka 65 emyaka 63 emyaka Nja kusaba manager ayogere omwami oyo abadde manager Cream Productions okumala ebbanga. Mwebale kwagala Haruna Mubiru matooke oba kanyampisa. Nga mmanyi nti laavu yeetaagamu okusiikasiika mwefuule bamalaaya nga mbitegedde. Mwebale kutwagala, mwebale kwagala Cream Production Reloaded. Nsigadde ndi General Manager Asani Kigozi kulwa Cream Production Reloaded. Ogwo mukulu kayogereyo bigambo nga 2-3 ate tweyongereyo n'ekiddako. Mukirikeeko anti kati onjiga banange mwenna bekikwatako mwebale nnyo eddala. Ndi happy olwa kino okundyamu enkwe. Nja kusookera ddala aba ekyandeemu enkwe zammwe era n'emmere gye mufumba ngenda kulwawo okugirya kuba muyinza okundiisa ennyama gye sirya. Muli bankwe enkwe zisusse ne mulwana kaliba ne kaliba sebo banene baza buli abadde buli asobodde okubeera nti alina kyawaddeyo ku bino ebintu. Manyi twakulira mu kyalo kateeri byatukanga oluusi nga tumanyi naki nga tumanyi nti gye biri naye ku ssaawa eno mutadde mu butaala. Mwebale nnyo mugenderaawo oguddako sijja batawaanya naye ngenda kunoonyereza ate nnyo nja kwekweka bulungi. So bambi neyanza nnyo Mungu abaddize we mujje nebaza ne kuba nti Allah ntuusizzaako ku bbanga lino nga nkyali mulamu era nsaba neera kigabanyeemu emirundi n'emirundi ate nga nammwe abankuumira abazinkolera naye na buli akikoze kati ampoze ebbanja ngenda kumulagako next time. Era buli alina birthday ye nga gye amazaalibwa ge bantemyeko. Ono naye batuyira ffenna amazzi yaddukayo mu kibuga najja nanjiira naye ndoza tumuddemu leero naye mulabye muti abaana naye banaye mbeebazizza nnyo. Mwebale kwagira H&M, mwebale kunjagala. Saba Allah abaddizeewo ekisinga obulungi era mumbeererewo neera poza ate neŋŋamba njagala nnyo Cream Production nayo abakozi baayo namwe neyanziza. Cream Fashions mbeyanziza. TV stations zonna eziriwo ne radio stations zonna aba presenter mbatwalidde wamu neyanziza na buli asobodde okubiteekamu engato najja wano ku lwange ku H&M Foods. Mwagale nnyo kampani ezo zembagambye Uganda ne Buganda bafune emirimu. Kyova bakusaawa eno mbadde ntambulira ku social media nga mbagamba by the way Mama Fina yampadde ekirabo mwebaze mbadde simanyi Mama Fina munebaze nja kibaga mujja gendayo mukimubuuze yampadde oyo mwanyinaze ddala naye ng'era naye njagala mugambe mubeteese ebibaka nti eno tuli bubi tukola ki tufa mukitegedde
ebintu bigende gye bigenda naffe batujjukire ng'abaazirwanako mubeere bulungi. Okay, tukyagenda mu maaso n'omukolo ogw'okujaguza wamu ne Haruna Mubiru ku mazaalibwa ge olunaku olwaleero. Tuli Makindye ku H&M we tugezaako okubeera nga tufunira akaseera akalungi ne Haji olunaku olwaleero. Wano we tuli okulya tulidde, okunywa tunywedde, keeki tulidde. Haji, happy birthday. Thank you. Ajozze buto olw'akabaga kale. Nkyali mboko. Kyali mboko. Haji uno obaga obadde obukola bulijjo bakano ke kasoosi. Why bano bakanyingizaamu ze nali sibikola ebintu bino naye tiimu waliwo tiimu abo abaana abo abali awaawo tiimu bebweru tiimu ye Dubai ba Mariamu baani abo bonna abaana abo bemu kubansobodde nga begase n'omwami ono ne ba Jenny Mebu Kibumba bemu kubasobodde okubeera nti bateekera kapate kano naye ndi hapo olwekyo era ntegedde nti nina bannange abandowoozaako wadde nga siriiwo. Kapate okasanze etya being nti ke kasoose mu bulamu obwo? Nnyumiddwa nnyo kubanga ndabye ne face ze mbadde sisuubira kuddamu kulaba. Nina munne abalabe bange bendabye egamba kandaze abantu bangi nti ate kasobola okuzza emikwano, kasobola okuzza eŋŋaana, kasobola okuzzaawo Oluganda naye okuba nti bingi. Wakati mu kabaga kano tuwuliddemuko Mama Fiina naye alina we yayambyeko. Mama Fiina aliwo bangambye ampaddeyo akamotoka naye simanyi. Mama Fiina ampaddeyo akamotoka obubaka bwe bujja n'aŋŋamba kale neyanziza Mama Fiina oyo muno omwannyinaze eddala tayagala mbe bubi be bamu kuba tayagala mbeere bubi. Olowooza ekirabo kino ekya Mama Fiina kizze wakati mu mbeera nti emabegakaawo obadde ogamba abantu bano abalina kasente baveeyo bakudduukirire ebintu biterere eno n'ekibiina kitambule kigende mu maaso. Kyandiba ndowooza wawulira nga ntambuza bigere sikyalina mmotoka nagamba waaye mwannyinaze yataana afiira ku booda katulaba ate nesewo. Emyaka tetujja gyogerako. Emyaka kizira n'abaana kizira naye nga ne musajja mukulu naye emyaka gye nnina tegiswaza manya byenina bikwatagana n'emyaka. Ya bizinensi eno Haji ogisanze otye ebyokulya eno? Sofa bizinensi etambula bulungi. Nze no kinnyumira ng'omwana wa Uganda oba wa Buganda afunye omulimu byakola bo abakozi obalaba beetala bano bonna bakola wano kubanga H&M okubeerawo kwayo nga nze ekyombyemu omutwe kinsanyusa okubanga omwana addayo n'ettooka ewaka ng'agenda kuweerera abaana be, agenda kuzimba wasula, agenda kubirabira kwegamba okweza obujja nga ye. Kinnyumira nnyo nsobola lwaki nenyigire mu creatingawo emirimu cream production weeri wadde sifuna nnyo mago naye nteekamu ekyo kyennina kusobola okuyamba ku gavumenti okubeera nga abavubuka bafuna emirimu ekyokukola baleme kubeera bakireerese. Nga tumaliriza Haji ku kabaga tulindiridde agenda okuliisa tetumulabye. Okundiisa nze ni musajja mufumbo nalina abakyala bange ate ntya okubanyiiza abantu mmwe nga bamawulire mubitafuta bulala nemba ndiisiza mukozi wange nemba ndiisiza ani mukiteekako era ne mukikolako omuto omunene saagala kwawukana nina family ez'okuprotectinga ensonga lwaki nkikoze bwe nti. Mu nteekateeka nga tudduka tubuulire enteekateeka side ya cream production tuyimiridde tutya mu maaso abantu balirindire ki abawagira cream production? Cream production soka kwebaza bawagizi bange n'abagiwagira n'abawagira na buli muyimbi enaalimu ng'alina abawagizi be mbeebaza okutubeererawo. Tulina obudde bwe twalimu obwakazigizigi ne kati nga tugenda tuterera weewaawo ebibukozesebwa bikyatubulamu naye nga twetaaga obuyambi wammwe abavuddeyo ne wabasi President Museveni nagamba nti kati ebyuma biibyo tukuwaddeyo bukadde 4 oba 5 gwenda ogule machines oba bukadde 8 gulayo baasi ya mitwalo ya miliyoni 8 oba yo tugikuwadde gitambuze abaana baffe basobole okuba nga balina emirimu. Kyekika kye mbaagalamu n'obuwagizi bwammwe n'okusabira kitegeera kubeera nga tugenda mu maaso. Tweyanza nnyo obudde bwo omukulu mwebale teekateeka mukulu. Amiina. Njogera na mukulu oyogera ne Ssaalongo Kaliba Badru. Lwaki mwavuddeyo ku myaka gyonna ne mugamba nti Haruna Mubiru asaana okufuna akabaga kano ak'amazaali? Haruna ono Haruna mukwano gwange ate twava mu mukwano tufuuka ba Luganda kati abaana bwe baŋŋamba ekirowoozo ekyo nti Haruna tumukolye ka surprise nakiteekamu omukono
ate ngambira naye bulijjo nenga saagala akimanye ne mbagamba mutekenteeka nze nja kukola buli kimu ekisaanidde kyonna yensonga lwaki twamukoze eki twamutegedde akabaka kano nga ndi wamu ne mukulu wange Haji Kawoya Mubaraka yesewo mwebala omutima omulungi ogwo yeye mbeera wetambula saidi wano ku H&M restaurant esangibwa e Makindye. Haji Haruna Mubiru atugabudde kyenyinza okuba nga mbagamba ffe okulya tulidde okunywa tunywedde akeeki tugiridde so tulina okubeera nga naffe akwegaba tubadde kitundu kya mukolo tunyumiriddwa wamu so tumusabira busabizi Katonda abeere nga atuwagaza ffenna twongere okunyumirwa bingi nnyo wekiba nti akaseera kano ayimbye ebbanga ddene music ne tumuwulira nga ate wakabi najja natukolera restaurant weti ne tubeera nga bantu basobola okufuna akamera akalungi kitegeeza waawangala emyaka egisingako wano tukyafuna bingi nnyo nnyini ddala Obizi Lujjage manya gange nkyabawa bingi ebigenda wano mu maaso e Makindye ku H&M restaurant nga tujjaguza amazalibwa ga Haji Haruna Mubiru. Obizi Lujjage manya gange tulaba akaseera kano pate after pate nga wetwogera ennaku zino December excitement yamaanyi nnyo naye nga naffe ekyo kyolunaku olwaliro twesanze wano Makindye ku H&M restaurant tugenda kwera tucelebratinga birthday party ya omuyembe owakabi abaddewo for some good time ng'ajja representinga bulungi nnyo abantu mumwagadde mu band then temukomyawo wazze mu side of business eno mu restaurant still olaba nti restaurant always abantu mugezaako okubeera nga naye muturninga up okulaba nga muwa kasente mu mbeera ey'okulaba nti muli akamera akalungi akali mu mbeera enteeketeeka obulungi nga Haji Haruna Mubiru yennyini yakeesiikidde side awo so mu mbeera eno tuzze wano okubeera nga tulaba birthday party ye etegekeddwa mikwano gye abamu ku bakozi be wano ku restaurant okulaba nti baselebratinga naye ng'ayongedde ku myaka gye gy'awangadde mu nsi so wentunuulira enteekateeka sofa mikwano gye egy'enjawulo zigizze okulaba nti gibeera part of the party then wetutunuulira enteekateeka weeri keeki bagiguze nebeera nga bagikoze mu mbeera ya nanga kubanga ye abaddewo ng'omuyembi mu bbanga ddene nnyo so kyebagezezaako okuba nga bakola okugjayo ekintu kya music ekifaananyi kya music bakoze keeki nga erimu instrument eya music that's enanga then tulindiridde bulindirizi okulaba nga keeke yene esalibwa ekyo kyolunaku lwayo naye ng'emikwano gyo wegiri abakozi ba TV ab'enjawulo then ne bakomedian basobodde okubeera nga nabo bajja mu kifo kino okulaba nti nabo babeera part of the experience njagala nnyo budrinks bonna buteeketeeke bulungi nnyo ebyokulya weebiri nnyo so ngenda okubeera nga ntambulamuko small time tulabe embeera eno eteekeddwa dda etya then ntunuulire n'abamu ku bagenyi abazze mu kifo kino olunaku olwaleero twogeremukko nabo lwaki bo gwe kati ogenda fuuka soda ku mukolo tova ku mikolo nze guno omukolo sigumanyi nagumanze mbadde mpitawo ne bampamba ne bandeeta ku mukolo obadde oyitawo ng'olagawa nze bale manyi restaurant nga bulijjo kubanga waluna wano tumanyi emmere ya bulijjo nga tujja ntusasula ntulya nze tukaba nga akapala emmere ya bwerere leero Haruna yagabudde mbu awezezza emyaka 6 nagamba aweza ate emyaka 6 nga taŋŋambye owulira kwe kujja nze ebintu by'emikolo nabivaako dda nze engoye zange zonna nzitegekedde Christmas ate nze ampali guno omukolo gwe basitegedde bulungi naye obagga omu ku bano be batugamba nti Haji Haruna wano waliwo ekitabo mwabali ey'obwerere mwe muwandiika sijjanga nawo gwe gusoose nze badde ebitabo ate ogambye ojjawo bya restaurant bulijjo obeerawo nze simanyi ntamidde ne gyendi simanyiyo ebyenjogera sibitegere naye kapale kapale ali ku mukolo oba eno gy'obeera ne bakubba ewaka eno sairize Makindye sasobolayo nnyo basire kwini bangi sobola wamala yiirirwa kuba kale Museveni tanatukolera nguudo naye nga walungi nnyo environment nnungi naye kati eno waliyo tooyi nnyingi omukukozesa gwa tooyi wano wa tooyi wali tooyi naye eri waffe tooyi ebeeremu ku kyalo gye tukozesa kusomoloza okaterekebwa wa chairman omusajja ogambye yawezezza emyaka emeka ogambye omusajja yawezezza emyaka emeka oba 6 kuba namuwulira dda basomanga neeseza omuto yasomanga neeseza oyo Haruna aye kali ali mu myaka ndowooza nga ayinza bawezezza 96 gamba byoyogera otamidde bino byo mbitegeera Haruna si wa leero oyo mukulu ssebo lwakuba engeri gyatanywa omwenge kati ate ffe abanywamu ojjukira omwenge gutukaddiya mangu naye kati ye engeri gyatanywa olowooza buli lunaku wa 18 kyova era tajjaako ntalabuusi ekiwalaata kyamulya gwali omulayeeko walaoleko mutwe gwe kyekiramugisaako ntalabu tasobola era okulaba omutwe gwa Haruna oba olina okufa enkya kyova olaba nti tebaagala kukola ki kulaba mutwe gwe so kyekyo mwamala
ekigenda okunzirayo babbi kati babbi ebintu ebyo byonna mu nnyumba ngenda okwogerako tova mu pate tova mu bbaala babibbye byonna mu nnyumba nabadde ngenze kukola kiboga ntwetwe boyima nensanga ebintu babibbye naye ababbi ensobi gye bakoze balesewo buno obutuulako tv babusudde wali manju so kati ne beerabira nti ate omubbi yenna bw'alekawo ekintu tokikwatako era saabukutteko naleese bulungi eddagala omusawo namuleese n'abumamirirako mu nnaku nnya balina okuba nga bakomyewo ababbi abo bwejja balaba bwebanga nnaku nnya tebakomyewo at least wabewo omugagga mpa ssente abayindi mulaalu balanako okuntwala butabika olowooza lwaki bakubbe lwa shone yakoze ya Bivale Hills ndowooza nafuna ssente nyingi ku Bivale nti nenzitereka mu nnyumba kuba abantu bamanyi siina banka baffe bakomedian tetubanyo na banka kati balowooza ziri mu nnyumba kuba newunyiza ebintu ebisinga babiresemu ng'omufaliso gwa milioni 3 ne batwala just firiji ne batwala ufa ne tv nomufaliso gwa milioni 3 nsula gw'amazzi gukumasajinga yekyobugagga kye nayi ndoota mu bulamu bwange oba nze edda nalootanga ogula enkoko yange njiri bwomu era nakituukiriza bwe nafuna akasente nasooka kulya namba bwogo so kati naloota nnyo osula gw'amazzi gwe nasookerako kitukomyawo omukazi n'akola ku kya security ogwo ennyumba osulamu bwomu bwe muto mumanyira abakazi oba owasiza sikaali omukazi akuumako katonda alabika ye yabadde ng'ava mu pate after pate omukazi ng'ali waka bwomu n'atalina era muba mufaanagana gwakakalobooza muveewaawo alinga agoba abatabani be kati oba waliwo omulamu awo era alina n'atalinako era omukazi okujja ngera omukazi omuleetera kale ekirungi namaze okuisitoolinga kamera weeziri nazitaddewo nendeeta n'embwa nakuba naleesa embwa nkulu nogitreiningamu awo nagiguze ku polisi ewamala kati egenda kukuuma security nagyongeddemu kuba Christmas season abantu bataamu bataamu bo bamanyi n'okwebba nosawa omubbi nga yebba kati yenyi weyebbidde ate olwo abantu babuliiki yeyembeera tulina MC abalogo bonna ono omulogo yampadde eddagala bwaba takoze owabayo omulogo omulala ajja nyamba nsasulirawo ekisinga okunnuma ku bibatte engato yange emu gye najja e South Africa najugula milioni 1.5 nga nguze nze nkoze comedy bang ebintu bwe buto obumu tebukyannayo ku byampingulanga kamu kitundu ng'ogenze n'okolayo sente meka lwaki oyagala omayaze nakolera muvubuka oli mbega tukolanga engato yoka yennuma kwa TV nyangu yafuna naye engata ate wenadire South Africa engata esinga ne TV ebbe TV yadde ya milioni nga 2 kitundu naye engato yennumye okusinga tulaba tuli ne kapale tuli wano ku H&M restaurant we tuli okubeera nga tunyumirwamu birthday celebration ya Haruna Mubiru naye nga emuwulidde kapale yatugambye nti emyaka giri 6 Haruna Mubiru yamulaba dda naye nga enteekateeka ekyatambula bulungi nnyo tugenda kuba nga tunyumyako n'abantu ab'enjawulo tuwulire abo embeera eno bagiraba batya pate batambuza etya byonna ebyenjawulo tugenda kuba nga tunyumirwa bwamu nange Obres Lujja tuli ku Cavton Music. Birthday boy agenda kweriisa amaliriza kweriisa agenda kuliisa ku bayimbi bakulimu oyo manager abeewo oyo tetumwagadde omulala kulimu abayimbi bakulimu anange ekyo nkimenyawo ekyokulisa engeri gyendi bos ate nga n'ekirala ina amaka anti oli bebi leero esobola genina okumutekitinga okuba nti social media oba amawulire nga mubitafuta bulala mwagala nyo ebyononese buli omu akimanyiga bwakimanya naye mbaniza ku birthday yange ngenda bagabira bugabisigenda kulisa